parties. Kakati ate bwoba oli mu kibuga wakati Kampala Road Mabirizi Complex mwaliro gwa musanvu ekisenge 28 we basangibwa. Essira balitadde nnyo ku ttaka area Mairo Land. Ate bo tebatunda ttaka likka wansi wa 5 ku 10. Ekyo kinsinga okumanya. Naye omwogezi w'ekitongole ndi naye wano nga ye Magi Ani mwala yeddira Embogo omu ku bakyala ba Kabaka abali mu Buganda wano kamusaba ababuuzeeko. Kabuka alina abakyala bangi. Gw'omu ku bakyala be. Era ffenna tuli bakyala era nzikiriza. Nkulamusiza gwe omulabi wa BPS era nga bwagambye nze ndi muzaana wa Kabaka Magi Ani nga ndi mwogezi w'ekitongole kya Home Connect Properties. Ffenno tutunda tuyoyoota kosa n'okupima ettaka okukola ku byapa teekako property management. Weewaawo. Ese bigenda bitya January. January. Abantu abasinga batya nnyo omwezi guno. Omwezi guno baguyita batya mu Luganda? Gatonya. Gatonya. Yeah, bagutya. Gwabanga gwachengera. Binga amatooke gengera. N'atenda bagwacheya. Ainse chuse. Ense gende echuka. Kulule nsene walabye nyenje. Nsazirabe. Era abantu bangi bakaba. Gwabanga gwachengera ngemmere banyingi. Amatooke nga gengera gatandika n'okutongera. Mbona amatooke kati 5 10. Asatu amanene. Asatu amanene. 10. Amatono 5. Kati wabanga wechengira amatooke gengera ne ku migogo ne gatonya gokka. Gwe mwezi gatonya. So bannange ebintu byakyukamu era ate omusana tegukoma kwaka wabweru ne munsawo z'abantu. Abantu bangi bakaaba obwavu naye mukwano mukaaba obwavu beera mugumu embeera ya leero ate si yeyenja leero nga bwe bukedde enkya si bwe bugenda okukya era ne nkukubiriza mukwano akasente ako koofuna akatono lyako katono tereka. Wewa lyako katono tereka akalala katereke naye ate okateresa otya okatereka n'okajja mu nsawo eno takemebwa gamba nti kangende nkalye kaleete mu connect tukakuterekere tukaterese mutya tukatereka tutya ekibuuzo ekyo kirungi nnyo era neyanziza nnyo ffe tukatereka tukakuterekera mu ttaka okera ku machano jja mu connect n'ogamba nedda nze njagala Koima Road njagala Mityana Road njagala Ntebe Road njagala Mukono njagala Masaka Road oluguudo lwonna lw'oyagala akataka. Banange ffenna tumanyi nti nno teriyo kitasoboka. Oyinza okuba nga olina ssente ntono n'ogamba nedda nze nandyagadde Mukono oba njagala Kibujjo Bembe mukwana akasente konna tukakwata ne tukakuterekera ne tulinda lw'oliweza akasente akawera nojja ne tukuwa ekyapa n'ogamba liri ettaka liryo. Weewaawo. Esebo. Oli ku BBS Telefine. Home Connect Properties. Mwesira mulitadde 5 ku 10 n'okuddawo. Esebo. Era tebakikulimba nti ffe tulina ettaka erikka ku gundi eyo. Nedda. Ffe Home Connect tumanyi tukuwa ekimala. Kyogenda okuteekako ennyumba yo ofune ne compound ekola ki emala. So si tugenda kulimba mbu atereeta. Tulina 25 kwana ffe tetulina. Mitwalo 5 mitwalo 8 nedda ffe tulina ettaka lyogenda okuteekako amakaago sina kindi yoteekeko ne rentals ate osigazeeko ne compound mu standard ya yeffe ba Home Connect Properties timuliba abagagga bokka nedda kubanga tutandikira ku milioni 7 omaji kitegeeza mu 2 mu kubanga olina milioni 7 mu nsawo n'ogamba kangende ngula ettaka yesebo so ffe mukwano tutandikira ku 5 ku 10 ate ku sente entono ennyo ebyaffe si bya bufere tutambulira mu makubo amatuufu. Weewaawo. Esebo. Kakati tulaba ku BBS Telefine. Omwaka gutandika. Esebo. Nze mu wiiki eno 2 ndabye nnyo abantu abasenguka. Ko kyengamba ndabye emmotoka. Nga ziyita. Ziyita zitise. Ate kiri fane. Odda Nansana. Ate wali avaayo adde Ntinda. Esebo. Wali wadda Ekyengera Sanji Kabaka Yisanyo. Kakati ekyo nenzirayo ku kyobupangisa kyemuyita property management. Property management kitegeeza ennyumba zirimu abapangisa oba zeetaaga abapangisa zeetaaga era aba ziriko n'ennyinizo. Esebo. Kati mmwe Home Connect Properties bwe mujja ne mufuuka third party. Esebo. Nobeera wakati w'omupangisa ne landlord. Esebo.
kyaleeta ennyo obwetaavu okubeera ne third party property manager yayogera n'omupangisa ate yayogera ne landlord nakwasaganya abantu kiki kya home connect okuga nti ekitongole ekyo kibeerewo ekitongole ekyo lwaki kyetaagisibwa wakati w'abantu bano ababiri omupangisa ayina ebizibu bye oba sina kindi tukyakola nali mpangisizaako empangisa y'obupangisa so tuleeta omuntu ono wakati nti landlord ayina obuzibu bwe n'omupangisa ayina ebizibu bye so ebizibu ebyo ani abigonjoola nze ŋŋumira wakati awo ebizibu ebyo bisange nze nga nze omukwasaganya kubanga mulimo gwange mwami Biibino ye bwenzija gy'oli ne nkugamba njagala mulimo ogenda kuŋŋamba omulimo weeguli naye gulina bizibu bino na bino so oli ready okukola oba toli ready nze bwe mba nazze kusaba mulimo ngenda gumira ebizibu ebyo kubanga neetaaga ki neetaaga ssente sira kindi neetaaga okugonjoola osigale ng'oli musanyufu landlord nange onoomupangisa asigale nga muki nga musanyufu twatunula wakati w'abantu bano ababiri landlord alina pressure ayagala sente yazimba obuyumba bwe bumutaase mu mitawaana naye yasigala alinga atazimbye yasigala alinga ataafuna sente oba ataakola sente baani abalina omuwa sente bapangisa balina omuwa sente naye ate bamutawaanya n'okuvuma bamuvuma n'ennyumba baziggala n'okumuteega bamuteega mupangisa gwe nazimbira ennyumba n'enjimuwa mpaaka sente n'okumuteega bamuteega atambula atunula atambula amagamaga agamba ndi seefu so tujja wakati wano okujjawo ensonga ezo ekyokubiri ababbi mwami Biibino ye bw'ojja ng'oli mupangisa n'ojja ewa Magi nga manager ngenda kubuuza ebintu nga 3-4 njagala ebbaluwa ya LC gy'ovudde njagala national ID ekwogerako endagamuntu photocopy njagala endagamuntu eyo nti nange ne waba wabaddewo obuzibu ngenda kuteeka ku gundi ku mawulire ŋŋambe noonya omuntu ono oba ngenda kunoonyeza ku bifaananyi nga ŋŋamba nti omuntu ono munoonya yabbye yakoze ensonga bweti ne bweti so anoonyezebwa so neetaaga photocopy ya national ID neetaaga ebbaluwa ya LC nga nze manager maybe landlord kyatagenda kukola ki kyatagenda kufaako ensi yabwe oba wajjewo alina wala talina munsi tali muno mu Uganda oba tali munsi yaffe akolera eggulu akolera mbali nyumba zirina nsana mulimu gwakola kati nganze manager nina bye neetaaga okuva mu mupangisa okwewala ensonga eno eyaki ey'okuba nti okubbibwa sina kindi obuzibu buzze waliwo afudde ku nnyumba ezo God forbid so ebyo byonna bye bintu bye tugenderera nga ffe ba manager tulina ebintu byaffe ffe bye tutambulirako okulaba nga landlord n'omupangisa basigala bawuliziganya era nga bakkaanya mbaddewo ne landlord wange omukulu nga mukubira kasimu ne mugamba nti sente munnange ffe batusasulawo mu nnaku z'omwezi gweziti katugeze 10 esebo mwate etteeka lyammwe liga nti nnaku z'omwezi nga 3 omwezi oguba guddako failure to pay out oba kufulu naye nze mbadde mpuliziganya ne mukama wange nantegeera naye mwefomu gye mwala okujjuza ndese kyakulabira ku si kyemukola nti omwezi omupya tosukka nnaku z'omwezi 3 kakati ebintu bikolera ki sindalemererwa kusasula nga bulijjo bwe sente zikeerewamukko ennaku nga 3 nga 5 nga bwe nzija nkugamba nti naffe newankubadde tulina emirimu gyaffe egituvunaanyizibwako naye ate tuli bantu tutegeera bw'ojja mu ofiisi yaffe n'otugamba nze ennaku z'omwezi nga 10 oba nga 15 gamazima bwe nfuna sente kubanga mwami Biibino olaba abapangisa baffe tebasasula lunaku lumu bonna buli omu alina ddirwa omwezi gwe luguggwako naye ddirwa asasulwa okusinziira bwe yayingira waliwo yayingira mu August waliwo yayingira mu January kiriza emyezi tegigenda kubeera lunaku lweru si baana basoma nti taamu etandika lumu buli muntu alina ddirwa yayingira so ezo ennaku ze wayingiramu era ze tukuwa sina kindi oyinza okuba nga ennaku ze wayingiramu ate siza ofuna omusaala
so tugenda kugamba it's okay ojja zireeta ng'omusalaba gutaddeyo era osigale tulina kwe tujjuza ne tugamba gundi teyasasula agenda kusasula ng'ennaku z'omwezi gweziti gundi yeyasasula kabeera ku fayiro. thank you yes sir. Lwaki birungi ki ebiri mu kuba okuba amema agalina property manager birungi ki ebiri ewa Land Road na birungi ki omupangisa byafunamu omupangisa advantages yes. Oba ebirungi omupangisa byasanga oba Land Road byasanga okubanga wakati waliwo manager ebirungi kansokere ku Land Road byasanga Land Road abeera mukakkamu mu mutima oba waliwo bataliwo Land Road tumuyambako ku mirimu gino ate kutuma mutabani wange genda ate mutabani naye akasente akagala ate akateeke mu nsawo akabbi ate mukyala wange ayagala okukola ate mukyala ayagala kukola kugulayo wiigi ya miliyoni 2 miliyoni n'omukaaga ezo mbiri ku mutwe zibateekako nojja so okwewala ebyo byonna nti akaviiri omukyala esente agenda ziteeka mu kaviiri miliyoni 2 miliyoni 3 ate akugamba bebi naguza akaviiri nedda mukwane ebyo byonna byetwekola ki byetwewala okubanga osanga mu kasenteko kubanga wakola akasenteko ate leka kazanyiramu gwe Land Road gwe ngamba tukwesa omulimu ogwo ffe tugonjoole ensonga zino esente zo tugenda zikweweera oba oyagala kuwaako mukyala oba oyagala kuwaako baana oba bakojja oba baani ffe tumala zikwasa nozigabanga bw'oyagala kubanga ssente zizo nozigabanga oli mukakamu so si kuyomba na mwana nakojja nasenga nti ssente zange wazirya nedda gwe ogenda ozikwata mu nsawo wagenda wa namba 2 ssente agamba wagendayo tewambuulira so ffe tuzikuwa namba 2 n'omwaka ke namba 1 n'omuwa namba 3 namba 4 n'okola ki n'omugabanyizaako so ennyumba eyo eri munyonyo oba apartments ezo ziri munyonyo sente ntono nnyo ndowooza muzira bwe zifaanana so gye emirimu gye tukola mwami bbirimu ye ekintu kiba kirungi nnyo nga kiwoomu nnyo era nga naawe bw'otuukawo ogamba nedda nze kansasule sente neebake bulungi tetukoma okwo ennyumba eyo ogenda kusangamu buli kimu nga mwekiri ojja buzinangoye zo na mmereyo nekuuka mweri byonna mwebiri kye bayita free furnished buli kimu kiba mu kikola ki kiba mwekiri then ne tudda wano eyo wansi bizinensi waggulu bisulo oba offices nosobola okuteekayo ebisulo osobola okuteekayo office kisinzira ku kikyokola ki ku kikyoyagala so ate waggulu eri awasemba waggulu ku rooftop naye osobola okwanikayo engoye musobola okuteekayo pate ez'enjawulo abaana basobola okuzanyirayo n'osigala ng'olinga ali mu makaago ng'abaana basanyufu beeyagala ate nga naawe oli musanyufu tuyina security tuyina security tuyina amazzi tuyina amasannyalaze tumakinga sure nti nno oli mutebekevu mu makaago goba otuuseemu era nenkusaba gwe sweetheart ali mu nnyumba ezivunaanyizibwako home connect properties bw'oba ofunye obuzibu bwonna keebe sinki keebe tap kakibe ki kubira home connect properties kubira bamaneja abo leka kumbirani Land Road kutaataganya ate ensonga ojja genda okubira Land Road ate naye akuba essimu nga munyiivu so kubira ffe tugonjoola ensonga ezo oli ku BBS telefina ya Bwakabaka bwa Buganda wano ku mbuga enkulu ebulange Mengo tusinzira baweereza ekizimbe Masengere kwe kuli ekitongole kya Kabaka kino BBS telefina sajja wa Kabaka abiri mu matofu bannakalungu abe waffe mwe bali kwekumira ku telefina sister mukulu Mother General ebwandaawo Sister Liz kyakuwadde headmistress St. Teresa Primary School ebwanda webali nnyo kuteekateeka ssomero lyaffe abayizi nga banaatera okuddamu webali nnyo sister n'abakulu mwenna Reverend Father Sewakiryanga Michael obwana mukulu Vera Maria webale goberera kaakati awo wennyini advantage oyogedde za Land Road omupangisa kati kanzire ku mupangisa tebagenda kuyiwa nvaazo ebirungi okimanyi kino wali n'omupangisa kubanga ndi ejja n'olusunguyira kati waliwo omupangisa agula akamotoka ke n'akapaakinga eyo mu paakinga gane n'akatwala
landlord ajja kundaba bubi ajja kunteeka ku pressure nakava sijja kafumba akava akalungi landlord ajja kundaba bubi. So ife tubeera wakati awo ng'ebyo tetubitunuulira tetutunuulira kasente kaffe oba oguze TV enkananga ennyumba yo oba ofumbye ennyama buli lunaku oba oguze emmotoka ennungi ffe tufa ku kiki kasente kaffe tetugenda kubeera nga landlord agamba naye ogula otya ennyama oli otya ennyama nga tonnansasula. Waliwo okunnimitinga mu bantu abasula mu nju yange kiki otegeeza? Tezo 0 musulamu bana. Nakyo kikulu nnyo nakyo kikulu nnyo kubanga waliwo landlord agamba nze amayumba gange saagalako baana njagala abantu njagala muntu ng'ali singa kati mmagi nkwefunidde tufunye ruumu yaffe emu n'ekitundu tuli basingo era with time mukama atuwadde ezzadde nga tusenguka bw'aba yasazeewo munaye oli munanyini nnyumba ze nga tusenguka bw'aba agambisa hostel timumuwa amagezi ku ekyo nti era basingles banaabeera omu mwaka gumu ebiri mukama ajja babeera bajja kufuna ezzadde mwami ebiri muye twogera naye bw'aba aganye tuli bakozi be bw'aba aganye nga mufuluma etteeka era libaamu nti bannange ennyumba zaabwe z'aba singles mage ali lubuto bwe ziweze emyezi 8 mufulume ennyumba zange mugende munoonyewa saagala mu baana nammwe mukiwulira abalabi ba TV eno ba BBS ba telefayina namwe mubiwulira eyo kubanga ffenna abasinga tuli baki bapangisa mubiwulira nti nze saagalamu bantu balina baana eryo etteeka siryammwe home connect properties lya landlord ne mumunyona nti esebo era bwe tumunyonyola n'agaana nga tukusaba ofulume kati waliwo enkolero yes walaba singles bebokka naye nga bangi nnyo ku nju ruumu 3 zirimu abantu 8 nga basingles bavubuka bawala kasa mutataaganya mbeera eriwo okitegedde ennyumba zino ziyinza okuba nga ziriko abaana ate basingo bazze ate bakoze ebintu ebityoboola eddembe ly'abaana kati tuba tukusaba bw'obanga oli olina empisa embi tugamba nedda abantu bano bakendeereko sinakindi mufulume bwe muba kiba kiganye kubanga tuba abaana bano tuba twetaaga bakulire mu ki mu mpisa ennungi. Mayumba kige mu managinga n'emizigo gino egyaffe egya train emiwanvu egyo nedda namba 23 gyonna wuru negukola ne 7 bwe guti negukola ne yu yinza kuba nga giri bwegityo naye ate nga giri executive kiki oyita executive waggulu okusinziira kasente ke tutandikirako tulina sente ze tutandikirako kubanga egyo emizigo egy'essente entono g'amazima egiri mu ghetto ebiseera ebisinga tegiba mu toyogera kitu naye egiri mu ghetto egiri mu ghetto ebiseera ebisinga tegiba na geeti ebiseera ebisinga tewaba mazzi ebiseera ebisinga wabeerawo emikiba giyita batya kusigiri ku bbalaza yes n'ekirala ekisembayo ebiseera ebisinga akasente kaba katono okusinziira nammwe ndowooza mulaba mulimu emitendera egyowansi egiddako egyowaggulu so twagala nnyo naffe tugende mu kintu kye tugenda okuteekako omupangisa asiime emizigo mita eryemu ekola ku bantu 13 abalere n'amasannyalaze gundi yalina firiji gundi yalina kuuka nze sigolola ebyo tetubyagala ebyo tetwandibyagala nnyo biyingirira twagala omuntu ng'alina mita ye ey'amazzi n'ey'amasannyalaze egyo managinga eyisebo era ne tugakasa nti awantu wano waliwo geeti nga muli mu kibuga nnyo nedda nebbali gyetuli nyina engoye ennyumba za ziri mpigi kiki kyogezaako tegeeza mu kibuga wokkawo muli oba nebbali w'ennyumba ziri n'amataba kyetwagala okojjanga entulume wali owakwagala kwe primary school itsoke tujja genda tetulina ebidduka wonna tutuukayo netukebeera buli kimu kiri bulungi abapangisa baffe bali bulungi management license mwe mukolera tekuyingiza Masaka City komyasi ina wetuko Masaka bwaba wala nnyo naye kati mukono gyetuli gayaza gyetuli ensangi gyetuli naye Masaka ati tubeera tuginze wala nnyo tetujja kyetuyinza obutakola ki obutakisobola ate bwe ziba business waliwo obulooka bwolaba ku makubo obwamaduuka ga spare gaki kasana bwobuba nga bugwa mu ttuluba tutandikirako so tetulina buzibu nagwo tukola ki
tugamanaginga kasa tukiriziganya ne Land Road nakola ki nabanga tukwase ennyumba zino n'amateeka agaliko nga naffe ba managers epangisibwa etundibwa etundibwa era neyanza nnyo Lawrence okunterayo ennyumba eyo yasente mekeyo kategori ennyumba eyo eri mu miliyoni 3 ulira bwazogera naye tuteesa ate era ekibanja mpola tukikkiriza otuwaako haafu ne tukola ki endala ne zisigalayo ne tubeera nga otuwaayo katono eri Nigeria esebo miliyoni meka miliyoni 3 lightly yes that's how we said miliyoni 3 miliyoni 3 yekana nkole ki naye era nenyongerako kiri nti tuteeseganya nze naawe esebo tuteeseganya n'otuwaako haafu ate n'okomawo ng'omazeeyo ne tuzikwata endala naye mu bbanga eryo y'ogenda okumalirayo osobola okusasulako buli mwezi oba osobola okusasulako buli lunaku osobola okusasulako buli wiiki eryo fumbiro nawe oliraba na buli kimu ekikozesebwa oba kye baazimbisa ennyumba eyo ndowooza okiraba nti kiri executive abantu bawe enamba z'essimu enamba zaffe ez'essimu esooka eri nooti 7 nooti 4 anamunya 15 kinana mwemu eyokubiri eri nooti 7 nooti 4 anamunya 15 kinana mobili ne gundi eyo ya office line okay eri nooti 3 mwenda 2 17 72 26 kuba ku simu ezo tugenda kubatuuliriza ensonga zo ate tuzikoleko bunnambiro akalowoozo nga tufundikira tugenda mu weekend akalowoozo waliwo omukyala yambuuzizza nti Magi omukyala si waddembe okwegulira akataka ke yayina eddembe the answer alaka yabaddemu n'obutakkaanya ewaka eyo kale simbula so omukyala oli waddembe okugula akataka ko kubanga naawe oli muntu ate weetaaga okubeera ne future mu maaso nkwagaliza weekend ennungi nange nkwagaliza weekend ennungi sente ogiriiriddewa kale Ssaabasajja wa Kabaka awangaale baagaliza ekiro ekirungi weekend ennungi nga mwekumira ku Telefight Ssaabasajja wa Kabaka abirimu ematovu Ssaabasajja Kabaka awangaale